On experience ekutuusiddwako Mukama n'ayamba soft drink. Bakubireko ku ssimu 0757 560 047. Embeera abasuubuzi mu kibuga Kampala naddala abakolera mu AKEEDI ezo z'olaba ennyingi ezisaasaanidde ekibuga Kampala, embeera gye bakoleramu mwana wattu bw'ogiwulira oyinza okuyongola amaziga n'okaaba. Abasajja abakola ssente zaabwe ne bateeka emmaali mu bizimbe by'abagagga bali mu maziga. Ang'oggyeko okutulugunyizibwa okugenda maaso, amazima gali nti bangi bizinesi zaabwe baazireko mu katugenda myezi 5 tebazirabangako. Abafunye omukisa okuzirabako anagibuli eno babagaanye okuzijjamu abatasobola bukwakulizo bw'abagagga bannannyini AKEEDI. Ebibuuzo bikyali bingi ku mugagga w'omu Kampala nnannyini bizimbe ate n'omusuubuzi eyamupangisaako ekizimbe mwakolera. Asaawa zino zibeera za lockdown experience, tuba tubatuusaako embeera bannayuganda mwe bayita mu kiseera kino ekya lockdown. Programu eno ebatuusibwako bannaffe aba Mukama n'ayamba. Mukama n'ayamba kibeera kyakunywa kigula siringi 10 zokka. Ogenda mu dduuka supermarket n'ekifo kyonna ewatunda ebyokunywa ojja kubanga ofuna Mukama n'ayamba. Olunaku olwaleero nsazeewo okusisinkana abamu ku basuubuzi abali mu mbeera embi ennyo mu kibuga Kampala. Ennaku gye balimu nyinza okugamba nti ebayonka butaaba, tebamanyi kikiddako. Abasinga bakeesa lukya balinga nkoko ya mutamiivu. Naye nga kino kyonna kiva ku ki? Ku bagagga abalina ebizimbe bano mwe babapangisa. Bw'otunuulira embeera gye tulimu wano, bano bonna boolaba bakutte ebipande, buli omu alina ekipande ekirina kye kisoma nga bw'ogenda maaso n'okubiraba. We demand justice in courts, suspect on police bond n'ebirala. Bino birina message gye bisiga eri abakulembeze n'eggwanga okutwaliza wamu. We tujjidde wano ng'omukulembeze waabwe akulira Kampala New Generation Traders Association mukwate ali kitalya mu kkomera. Ebimukwasizza bano bye bagenda okubanga babyogerako, naye ng'embeera mwe bakolera abatandise okukola yeekaabya eyongola amaziga. Be basuubuzi abalina bizinensi entonotono mu AKEEDI z'abagagga ab'omu Kampala. Myezi 4 tebakola, ababagagga babagamba kimu, mutusasule, obutakola bwammwe tebutokwatako. Biki bye bayitamu bagenda kubanga babyeyogerera, naye nga mujjukire nti tuli mu program eya lockdown experience. Leero tusazeewo okuleeta embeera bano gye bayitamu mu lockdown. Tugenda kutandika n'omwogezi ogenda kubanga otubuulira ensonga oba oliawo nga bwe zitambula mu basuubuzi mu Kampala. Bassebo ne bannyabo abatulaba twala omukisa guno okwebaza Salt TV olw'okulaba nga etuwadde platform n'etutuukako gye tuli eno wakati mu kunyolwa olwa mukama waffe chairman waffe Kabanda John, omukulembeze w'ekibiina kya Kampala New Generation Traders Association, eyakwatibwa wiiki ewedde ku Lwokuna ne bamulimandinga ekitalya, era omulamuzi n'asalawo amukomyewo nga 18 mwezi ogw'omunaana. Wakati mu mbeera eno gye tulimu, tuli mu busoberwa. Basuubuzi bannange mwenna gye muli bannyina ze baganda bange, eno struggle ey'abasuubuzi evudde wala. Tuweereza ddala emyezi egiweredde ddala 4 tugenda mu 5 nga tetukola. Information yaffe n'omulanga gwaffe eri abagagga bannannyini bizimbe, balandiroodi baffe abalungi abaazimba ebizimbe ebyo mwe tukoledde ebbanga ddene. Tetuvangayo n'olunaku n'olumu nti mutusonyiwe ebbanga lye tuba tukoze nti ssente oba zitubuze. Tubadde tugwe wabi ne walungi ne tusasula ssente ezo wakati mu busoberwa. Era nga tusaba nti ebbanga lye tumaze mu lockdown twali tusaba buli omu alyerese, nannyini kizimbe yerekereze kubanga tetukoze. Era tutunuulira bannannyini bizimbe abavuddeyo kati nga nannyini kizimbe chairman waffe Kabanda John kwakolera
Okyala Nabukira Christine Nalongo obadde musubuze ebbanga ddene. Naye twalabye nti kirabika si kya buntu ndowooza katugambe bwe tutyo. Omuntu okulagira n'opangisaawo abadde ku kizimbe ky'ebbanga omuntu waba asasula edduuka miliyoni 4 omwaka gumu aba asasula miliyoni 48 bwe giba emyaka 10 okusukkawo ng'omuntu abadde ku nnyumba yaba yakakuwa miliyoni eziri mu 408. Kale tulowooza nti buli omu yeetaaga munne, omupangisa yeetaaga landlord ne landlord yeetaaga omupangisa kuba ebizimbe mu bizimba bapangisa kubipangisa babikoleremu babeere nga babasasula. Ekyamabanja tukimanyi mulina amabanja naye yo common factor, it is a common cause kuba naffe abapangisa amabanja tugayina. Era nyongera okwebaliza ddala Salt TV olw'okusalawo nejja neetuwa omwaganya guno okutuusa eddoboozi lyaffe eri abasuubuzi awamu ne ministries ezikwatibwako ensonga eno. Minisita atwala ebyamayumba otudde ebbanga ddene ng'abapangisa bali mu kulwanagana ne bannannyini bizimbe. Oli eyo osirise. Bannannyini bizimbe balwanagana batusoggwa mu bapangisa mu bulago babatuge nga ggwe ministry yetwala ebyamayumba otudde. Tubadde tusaba minisita atwala ebyamayumba oyingire otabaganya abasuubuzi ne bannannyini bizimbe kuba ekituufu tetukoze. Tetulaba nsonga lwaki tuliwa ebbanga lyetumaze nga tetukola. Basebo ne bannyabo abatulaba ku Salt TV ntwala omukisa guno okwebaza balandiroodi abo abatonotono abaavayo ne beeresa ebbanga lino lyetumaze nga tetukola kuba nabo bakiraba nga kya buntu nti omupangisa bw'aba badde takyakola. Akasente ke twagenda nako mu lockdown twagenda ne tukaliira mu karantini kubanga President yawe ebiragiro ebitaliiko kwetegeka ebyagwa obugwi ne tudduka kiwalazima abaana ne bava ku masomero bonna ne batutulirira ewaka ne balyoka balya ssente za capital ne baziwoomera okufa obufi. Katugenza okuva mu lockdown okubanga abadda ku mirimo ng'akasente tetukirina wadde 10. Kakati balandiroodi abasirinze geeti z'ebizimbe ne musiringa amaduuka nga mwagala emyezi 4 ng'ate mugambe ssente ezo tusooke kuzisasula okuyingira mu maduuka. Tubadde tubasaba nti abamu kuffe abali mu busobero abatakyalina wadde 10 mukkirize mutugulira amaduuka mutuwe ebintu byaffe tugende tuyizeeko we tusobola. Bannyinaze baganda bange mbakubira omulanga okusingira ddala poliisi ya Uganda. Omwami Kabanda John chairman wa Kampala New Generation Traders Association ekibiina ky'abasuubuzi kino kyakulembera nga yavaayo ne yeekubira olw'okusalwako edduuka lye oluggi. Naye tiimu eyasala oluggi neweebwa police bond ate yagenda okuwaaba obutali bwenkanya n'asindikibwa ekitalya. Tuli buterevu ku Salt TV lockdown experience yesho gye tulimu olunaku olwaleero atusazeewo genda ku basuubuzi ab'omu Kampala bano bali mu AKEEDI. AKEEDI esinga baziggula naye bano oboolyawo embeera gye balimu ate si nnungi n'akatono. Ogambye nti waliwo balandiroodi ababagira ku ssente z'obupangisa. Mulimu balandiroodi abalungi abeeresa abatono. Tukozese omukisa guno tubogereko bwe kiba kyetaagisa. Balandiroodi abalungi bayitirivu nnyo okutwaliza awamu abantu abakolera ku White House omukulu Mandela ebbanga lyonna abantu lye baamala mu lockdown yali ereesera abantu tebaasasula. Omwami omugenzi management ya Kasiwuukira abantu abakolera ku Angel Plaza nabo management yavaayo ne baga nti bannange ensi tegenda kukoma leero ebbanga ffenna tulirabye mubadde temukola temuyina ssente tutandike n'ebbanga eppya President lyamaze okuta. Omwami Bugembe Vincent nanyini God with us Plaza enatete ekizimbe ekiri awo ye yagamba nti lockdown ne bwenemala mwaka abapangisa abe bonna talina gwagenda kujjako ssente. Omwami nanyini Lejateeke omwami Kananula era naye abantu bonna bakolera ku bizimbe byate nga biri mu Kampala awo era naye yeerese ebbanga. Kale tugamba nti baali badde n'abalala mwe bali bangizi mukwano Moolo n'abakochi Tawa omwami Luyinda mukama waffe omuzadde omulungi omwami Numaani nanyini Numac shopping mall opposite Kwetoliyo abantu bangi bwe mbamenya sobola bamalayo. Naye wakati mu mbeera eno twali badde tulowooza nti bakama baffe balandiroodi ekyo kyali badde kyakulabirako eri nammwe abakyagumye
ne muwebuuza lwaki bali ng'ate nabo balina ebizimbe nabo balina amabanja lwaki beeresezza mwenna ne mutwala omutima ogwo ne mubanga abagamba nti mwali kikoze olw'abannammwe ababa bakikoze naye ne mulema kukakanyala nakozesa mbeera ya busungu omuntu n'otuuka ku extent esala oluggi mu dduuka ly'omupangisa. bandyagadde otubuulireko tuddeko emabega katono embeera yali etya? Embeera kiyamani waffe omulungi Kabanda John yakwatibwamu kyava ku mbeera ya kusala luggi mu dduuka lye bwe yagenda ku kizimbe kyakolera Nana Center ku Nabugabe eky'omukyala Naalongo Nabukera Christine n'alaba nga oluggi lwe lwasalibwa mu dduuka n'anyolwa nnyo era mu kufuluma ekizimbe n'agenda ku poliisi yeekubira enduulu ng'era omuntu wa bulijjo oba ofunye okusoomoozebwa. Naye bwe yatuuka ku poliisi okuwaaba omusango poliisi mu kuyita nannyini kizimbe akole statement bajjamu chairman waffe Kabanda John engatto ne bamugamba akkirira wansi ne bamussa mu kkomera mu CPS wansi. Ate gwe baayita okubuuza ku nsonga lwaki asaza oluggi mu dduuka ne bamuwa police bond ye n'agenda. Kale embeera eyo ne tugirabamu nti poliisi oba oli awo oba tewaaliwo bwenkanya mu mbeera y'omusango. Era mu bunnambiro fayiro ya Kabanda eyaloopa omusango gwo gw'okusala edduuka yayimirizibwa. Ate eno ey'ogamba nti yakubye abasirikale n'akuba n'emmotoka za poliisi amayinja yo n'edduka misinde nnyo ne bajanguya ne bagisanctioninga n'asimbibwa mu kaguli era ne bamulimandinga ekitalya. Kale mu mbeera eyo tulowooza nti abantu mwenna basuubuzi bannanga okwetoloola eggwanga lyonna nammwe musobola okutunula ne mulaba obwenkanya obuli mu poliisi oba oli awo n'essiga ery'ebyobulamuzi. Tubatuusako embeera mu basuubuzi abakolera mu AKEEDI nga bwetambula omuzindalo ngenda kusooka ngwe chairman bw'anamaliza okwogera buli musuubuzi ajja kwogera gujja kutambula paka kunatuuka ku muganda wange ono mujja kutubulira ku mannyago tubuulire gy'okolera n'embeera gy'oyitamu mu kiseera kino ekya lockdown. Katutambuzeko ku muzindalo tulabike nti tufuna buli omu ate n'embeera mwayita mu kiseera kino ekya lockdown. Teweerabira ebatuusibwako bannaffe ba Mukama n'ayamba tugusanitayizinze bannayuganda bannange mwenna abantu bakatonda mwenna basebo ne bannyabo nze Kayiira Godfrey Boogedde nga nze akolanga chairman wa Kampala New Generations Uganda Limited. Basebo ne bannyabo ensonga ezatuleeta eno yonna gye mulaba nsonga za busuubuzi bannaffe baatwesiga ne batutuma tubakiikirire ng'ensonga eyali ekulembeddemu zonna nti twamala ebbanga ddene mu lockdown ne tutakola ebizimbe byaffe byali bisibe amaduuka gaali masibe nga mu nkola ennyangu twaligambye nti twali tudde bulungi ne balandlodi baffe ne tuteesa engeri gye tuyinza okukolamu ku nsonga ya renti. Naye njagala obbategeeza basebo ne bannyabo nti yonna gye tuyise nga tutandikira ku erosi ne tudda ku bakama baffe abatwala nga balandlodi tuuto tugenze ewa Speaker Kadaga ne wa President Museveni tetwayambibwa ne kaakati eno gye tuli eno tukaaba twaha ng'entulege. Otuuka ku poliisi ate bakuvuluga n'osula okukaaba. Basebo ne bannyabo twalina n'ensonga endala ze twalengerera ewala nti zigenda kunyiga nnyo abasuubuzi bannaffe era bannaffe ne batusaba nti ne renti omungi ennyo nga twakava mu lockdown tebakyasobola musasula. Abamu nga bateesa nti oba oli awo baalizeeyo mirimu gye baakolanga. Bangi baali balimi, abamu baali bamakanika, abalala nga balunzi ba nte nga baalirowoozezza nti emirimu gye baasookamu ate gyali bayambye. Wenjogerera bino amaduuka bagateekako dasiiru mangi bagataddeko amakufulu nannyini ali tebakyamukkiriza kutuuka ku dduuka wadde okulingiza. Ebyo byonna basebo ne bannyabo tulaba nga si birungi eri ensi eno, si birungi eri obusuubuzi. Ate ekyo okizza ku bbali okusibibwa kwa chairman waffe Mwami Kabanda ekyatukubye enkyukwe kubanga ne gye buli eno twebuuza ebintu engeri gye byakoleddwamu ne tubulwa. Otuuka ku poliisi engeri gye yavuluzeemu omusango ojula okukaaba. Twagenze mu kkooti gye baamutwala
naye wabuzeeyo justice, wabuzeeyo obwenkanya, kubanga fayiro ya mwami Kabanda bagikolera ddakiika budakiika naye tuka maaso g'omulamuzi awo nawo ddakiika budakiika nga bamusindika ku mmeere ekitalya. Ebyo byonna basebo ne bannyabo bitulese nga tulina ennyiike. Basuubuzi bannaffe bali mu kaaba, ebirowoozo bye twaleeta bannaffe abamu babikyusa ne balowooza nti tuli bannabyabufuzi. Naye njagala obbategeeza mmwe mwenna bannayuganda abandaba, omuntu okubeera n'ekibiina kyawagira oba oli awo si musango. Neffe ensonga ze tukulembeza si za byabufuzi, nsonga za kunoonya mwogo. Ffe kasita tunoonya kye tuliisa abaana ne we tusula ng'ebyaffe biwedde. Ensonga ezaffe ziri mu giraasi. Basebo ne bannyabo sigenda kufuuka mulungi omu mu kwogera nga tonnaba kumaliriza. Omuntu bw'aba ayagala okuggyamu ebintu bye mu dduuka atandika obulamu obupya, akkirizibwa oba takkirizibwa? Bannayuganda mwenna abandaba essaawa eno, njagala okubategeeza ti ffe ng'ekibiina twagezaako okutuukirira ba landlord ng'ensonga etutteyo nti waliwo bannaffe abatakyesobola, bannaffe nga balaba nti sente z'obupangisa zibayinze. Ne tukuba enduulu mu ba landlord nga tubasaba nti bannaffe bano abatakyesobola bo babawo ebintu byabwe. Omuntu alaba nti ye yeesobola asigale mu maduuka. Naye ebyo byonna twali tufuuyira ndiga mulere ate gwe taazine. Naye baagaana, bayongerako na bongezi kufulu. Kakati abantu bali mu kutya, buli avaayo yasibibwa, buli avaayo tewali gwe bawuliriza. Ffe twali badde tulowooza nti abantu abo bazitowereddwa bali badde baweebwa ebintu byabwe naye ate si kubiremera, kubanga nga bwemumanyi obulungi ebintu ebimu bye tubadde tutunda ng'amasaati, t-shirt, ng'engatto, emyezi 4 ebimu abamu tubadde tukolera mu basementi. Basementi kitegeeza tekizimbe baakisima amaduuka ne gabeera eyo wansi. Kampala ali mu lutobazi, ebizimbe biyingiramu amazzi, ebintu byonna byatoba, engatto zaatoba. Ate buli muntu oyajjanga okebera ku maali ye nga bamuziyiza nga bagenda osasuleyo omwezi. Abantu kye bataasobola kukola. Njagala obbakakasa abasebo ne bannyabo abaali batunda jiini ezo zaavunda. Buntu butono nnyo omuntu bw'ayinza okugamba nti buno kantandikire ku buno, naye n'obwo obutono bwasobola okutandikirako ba landlord babulemesezza. Katuli mu kusoberwa abasebo ne bannyabo. Bannaffe be twali tukolana nabo obulungi ba landlord bakyuka, balowooza nti mu COVID-19 gye twali mu lockdown twali tupakasa, naye ekituufu twali waka nga tetulina ssente gye tuyingiza mu nsawo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege abasuubuzi abakolera mu AKEEDI z'omu kibuga abe tuli nabo mu lockdown experience ey'olunaku olwaleero. Ekipande kyakutte kiriko nti complainant arrested, kitegeeza nti eyavaayo nga complainant ate poliisi yavaayo negenda maaso n'okumukwata. Omukyalo oli kyakutte kiriko Free Kabanda John, ekipande kyakutte bwe kisoma. Ate eky'omwami ono kyakutte kiriko Free Chairman Kabanda John, ono n'akwata ekiriko twagala bwenkanya. Omulala kyakutte kigamba nti President where are you, President oli luddawa. Ate omulala kyakutte no rent for lockdown period, yo kyakutte. Omukyala bwe tufaananya obweru, ekifaananyi kyakutte kiriko complainant arrested nga bwogenda maaso n'okulaba. Ono alina ekipande kigamba nti we have not worked, tetukoze. Omulala kyakutte kigamba police be neutral, poliisi mubeere neutral. Omulala kyakutte kigamba nti suspect on police bond, ng'alinga eyeewuunya. Kyogera maaso n'okulaba. Ekirala ne kigamba nti suspect on police bond ne we demand justice in courts. Lockdown ekugendedde etya maama? Okolera mu dduuka ki? Amannya go? Mujja kukkiriza nti abamu babadde bantegeezezaako nti tebaagala kulagibwa nnyo olw'embeera mwe bakolera. Abalandlords abamu ate bakambwe nnyo, mwanamulaba nga yanika obuziina sayidi eyo ayinza okugobebwa mu dduuka. Sebo tusense okusinkana, tuli butereevu ku SOT TV. Kale tweyanziza nnyo sebo, tweyanzeege. Twebaza nnyo aba SOT TV okutusuulira otuwa omukisa guno okwogerako eri ensi abantu bategere biki ebigenda mu maaso ku busuubuzi.
amanya n'eddoboozi nze Kyene Michael nga nkolera ku Chain of Liberty era nga landlord wange mukulu Kayongo. Mpozi ng'omwogezi waffe bwayogedde nti ffe bamu ku baafuna omukisa ab'oku Chain nti twatula ne landlord waffe era tutula naye ne tubaako bye tusobola okusootinga ku nsonga za lenti. Era ensonga zibadde zituuse ku ffe tubadde tulina otutuuse mu kutegeeragana. Naye ku lwa bannaffe ffenna kubanga eno ensonga tekwata ku muntu nga gwakolera ku Chain oba akolera luddawa. Ensonga y'abasuubuzi bonna kubanga ffe tuli bakulembeze abakulembera abantu bonna mu Kampala ab'amaduuka. Tulina baganda baffe nga bo n'omukisa ogw'okwogerako ne landlord ku kiki baba basalawo teguliiwo. Landlord agamba nti emyezi nga bwe mutagikoze myezi 4 katugenda myezi 5 nti gyonna mulina okuba nga mugisasula. Ate nga ekyamazima ssente zo tetulina, ssente zaggwawo. Tubadde tusaba balandlord batuleke ebbanga lye tutakoze tusobole okuba nga tukola naye eryo lyennyini erina balikkiriziddwa kubanga landlord asobola okugamba nti ku myezi 4 musasuleyo omwezi gumu. Ekyo kitegeerekekera kya buntu. Naye n'ogwo ogumu era tuba tusaba tumale kukola batugulire tukole tusobole okuba nga tugusasula kuba ssente zonna zaatuggwako lockdown yajja nga tewaliwo omuntu yenna agyetegekedde. Ensonga endala esinga okubeera enkulu lwaki tuli waneeno nti chairman waffe abadde atukulembera abadde alaga obutali bumativu. Abantu bangi nga bazza emisango ng'ogiwulira misango minene ne batasobola kubasiba. Chairman talina musango na gumu gwe yazzizza baamukozeeko ye omusango kubanga bajjemu oluggi mu dduuka lye neba ebintu bye ne bibbibwa n'agenda okubeera nga alaga obutali bumativu ku poliisi. Poliisi yennyini nekkirizibwa okubanga ekozesebwa. Si poliisi yokka kozesebwa n'ekitongole ekiramuzi omuntu gye yali badde addukira nakyo ne kyewaayo okubanga kisobola okubanga kikozesebwa. Omuntu n'atwalibwa n'asibibwa nga talina musango. Ekintu ekyo kintu kibi nnyo ky'ovalaba nga tukutte ebipande ebiriko nti free chairman Kabanda kubanga talina musango. Tusaba abantu bonna abakwatibwako tusaba gavumenti bwe kiba kyetaagisa kwongera mu poliisi ssente bwe kiba kyetaagisa kwongeza balamuzi ssente babongeze naye ekitongole ekyo kiveemu obuli bw'enguzi kubanga ye muntu gy'asobola okuddukira wokka n'alowooza nti ajja kufuna obwenkanya naye ate gye tusuubira okubanga tufuna obwenkanya bwe kibanga ate batukolako bintu bya bulabe bintu bya butujju ekintu ekyo kibi nnyo. Tusaba gavumenti tetuli bantu bakozi bafujjo tuli bantu abasuubuzi abanoonya 10 ng'abantu bonna bali mu ofiisi amalala abanoonya 10 kyabwe okubanga babeerawo naffe twagala kubeezaawo famire zaffe twagala kubeezaawo baana baffe tetulina lutawo na balandlord tugamba balandlord baveeyo basobole okwerekereza ebbanga lino lye tutasobodde kukola ki lye tutasobodde kukola kubanga ebbanga lonna tubadde tusasula essente tetuziina ku kintu kya looni naffe tuyina looni era nga balandlord waffe balina looni ekyo gavumenti yali badde evaayo netunulira balandlord looni ze balina nesobola okubeera nga esobola okugyawo interest loan eyo yonna eyaliwo gye baagiwa netusobola okuba nga tusobola okutambula ffenna. Tuyanzege twagala bwenkanya kyekipande kyokutte. Amanya agange yenze Mukibi Fred nkolera ku kizimbe ekya Omwami Kayongo kibayita Chain of Liberty Tower. Omwami Kayongo singa balandlord bonna babeera ng'Omwami Kayongo Omwami Kayongo ye yagamba mujje natusinkana natugamba economy sawa yakakati agiraba eri wansi natugamba business n'abatanso okuddamu okutambula ngatanso okusituka enyo kuba tusuubula China nagamba singa tubanga business zizemo okutambula nga nnyonyi zisituka airport bazigudde ajja kuddamu atuyita omundi ogwokubiri alabe bwagenda okutematema emyezi gye tumaze nga tetukola tulabe ensaso naluwangayo emitwalo 5 n'ekyo nabanga kwegamba atugulidde ffe netutandika business tutandika okukola naye nze omulanga nkubira balandlord abagumye bayite ababapangisaako boogere nabo ne batugirewo ssente bo ze baagala ku ssaawa yakati gwomuntu yakava abadde ali ewaka gw'omugamba oti andisasula emyezi 5 ekintu ekyo kigumu nnyo. Ekirala ekirowoozo kano njala kagende wa president w'eggwanga omwami president yatugamba natugamba bannange kugwiddwamu ekirwadde mu ggwanga mutambule mudde ewaka twatambula netuddeka netubeera emyezi 4 nga buli muntu ayiriza abantu be kye banaalya naye lwaki president bwatukkiriza n'otugamba nti bannange mukomewo mu mirimu lwaki tewatuyambawo ku kigambo kya renti yetutta afe amaduuka ge tukoleramu president siga mitwalo 2 abasajja batujjako $4 million 5
ne kati omuntu womujjako milioni 4 ku milioni 5 times emyezi 4 ezo sente mpitirivu tetuzirina bukiba kisuba kabatuwa ebintu byaffe abalandi odi abakyagumyewo tesente tuzirina ge mazima ke kalowoozo kangaako tweyanziza nnyo tuyanzige amanya pitibwa wevugira Emma nkolera ku kizimbe kya Nabukeera ekya landlord Yanga yatusonyiye emyezi 2 naye tubadde tusaba n'ebiri agitusonyiwe kuba tetulina ssente tubadde tetukola tubadde mu lockdown tukkiriza nti we batutwala mu lockdown Yanga yagenda n'ebisumuluzo bya AKEEDI bye n'agenda nabyo so n'olw'ensonga eyo tubadde tusaba n'emyezi 2 gino agyerese banaffe tetulina ssente ngaffe abantu n'ebintu byaffe byayonoonese amazzi gayingiramu ebintu byakukudde tuli mu loosi ey'ekitalo ekitagambika batugulawo naye ne batusonyiwa emyezi 2 tubadde tusaba n'ebiri kubanga loosi gye twakoze y'amaanyi ebintu byaffe byayonoonese. Yeah, let us say something in English. Can you? Oh, Kiswahili. I'm called Jamila Jafar. I don't have much to say, but I just plead they release Mr. John Kawanda. That's all I can say. You just want Mr. John Kawanda to be Yes, released? I want him out. You want him out? Yeah, your message gyabadde atuwa ye ayagala chairman we ate afulume. Nze nkuyege Tetya Sabo. Njagala kusooka kwebaza nnyo ombulizi w'enjiri Kayingo Pastor Bujingo bwe yatulowoozaako tuteerawo TV eno ekisingira ddala obukulu etuuka ku muntu wa bulijjo. Saagala kwogera bigambo bingi, ekigambo kya lenti tukyogedde ebbanga lyonna, tulaajanidde buli kitongole kyonna, kikwasa ensonyi okubanga essaawa eno waliyo memba wa paalamenti atasobola kutegeera ku bapangisa kiki boogerako. Njala okutegeeza abantu bannayuganda bonna, abasuubuzi ffe tusasula abakola mu gavumenti bonna omusaala bagujja mu ffe ku misolo gye tusasula. N'ekyansonyi nnyo okubanga abantu abo bali eyo mu ofiisi gye batudde bafuna omusaala naye nga tebasobola ate kutegeera biruma abantu ba bulijjo. Ekyo kiswaza. Njagala okutegeeza gavumenti yaffe obulwadde buno tebwajja mu Uganda mukka, bwagenda mu nsi zonna. Ekyo kitegeeza ki? Nti balandiroodi bano baleme kulowooza nti ensi ekoma ku myezi gino 4 abapangisa tubawadde ssente emyaka tetuvangayo lunaku n'olu ne tubaga nti abaffe emirimu giganye okutambula oba omwezi guno gunsaze ssente zino nsaliraako. Ate n'ekirala kyenjala okutegeeza eggwanga lino, bannannyini bizimba abo bo essente balowooza nti ye Katonda waabwe ow'oku nsi. Kiyinza okuba ekituufu mu ndowooza yaabwe, naye abantu abo okumanya batukoze obubi obutagambika. Singa mubanga mwakola endagaano naye ng'oyina sasula ssente ng'ennaku z'omwezi 15 n'otwala essente nga 16, essente ezo zitwalira mu fayini. Kale ebyo byonna ebize bibaawe bituuka ku basuubuzi tubadde twabigumira, naye kyansonyi nnyo okubanga abantu abo tebayina buswavu busobola kuddamu ffe abapangisa okutugamba nti ate n'ebbanga lye mutakoledde mu bizimbe byaffe emyezi 4 tugyagala. Kyansonyi. Twagala bakadde baffe ab'enzikiriza zonna, abakulira eddiini, muveeyo mulage abantu abo nti ekintu kye bakola si kya Bwakatonda, kya buswavu, kya nsonyi nnyo okubanga omuntu oyo ayaayaanira okulya essente y'ekibi ng'omuntu takoledde mu kizimbe ate n'ovaayo oyagale okumuggyako essente. Kiba kitegeeza nti oba omunyazi. Ensonga endala, eggwanga lyonna likimanyidde ddala bulungi ne Pulezidenti Museveni akimanyi nti Kabanda John chairman wa Kampala New Generation
si ye yavaayo n'akulemberamu abasuubuzi okwekalakaasa okulaga obutali bumativu bwabwe. Abasuubuzi be baavaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe lwa kusoberwa. Abasuubuzi baavu, tebalina ssente, bamaze emyezi 4 kati 5 tetukola. Kaakati olwaleero omuntu anyigirizibwa bw'avaayo ne yeekubira enduulu n'alaga obutali bumativu bwe, gwe landiroodi amupaasa ekizimbe n'okwata edduuka lye n'ogenda olisalamu oluggi. Omupangisa oyo n'agenda yeekubira enduulu ku poliisi, ate nemukwata nemusiba. Kiswaza. N'olwekyo nsaba gavumenti eno, ebitongole byonna, naddala ekitongole ekiramuzi, kijja kuba kya nsonyi nnyo singa omuntu wa wansi ng'akimanyi nti addukira mu kkooti kufuna bwenkanya, omuntu agenda ku poliisi kufuna bwenkanya. Kaakati ate bwe nzirukira ku poliisi ennyambe, ate poliisi n'enkwata, ekintuddeyo kirala kyakuloopa musango gwa kunsalira mu luggi. Kaakati ate mmwe ne munkwata ne muteekako misango gya kukuba basirikale ba poliisi 3, kiba kitegeeza emisango egyo tegyaddizibwa lunaku olwo lumu. Kaakati nze bwe mba ndeese omusango gwange, ate nze ne mukwata nze ne munzigulako emisango mirala, ate ne munsindika ekitalya, basebo ne bannyabo, ensi eno tegenda kukoma leero. Bannayuganda kijja kuba kya nsonyi bwe tuba nga tuddukira mu kkooti kufuna bwenkanya, ate ne tutuuka mu kkooti ne tutafuna bwenkanya. Ekyo kiswaza. N'olwekyo essente abantu baleme kuzirowoozaako nti ze zimala byonna. Ensi eno yeetaagamu obuntu bulamu. Nsaba abantu bonna bekikwatako mukole buli kisoboka kyonna okulaba nti John Kabanda ateebwa ava ekitali. Lockdown experience ne banaffe abamukama nayamba ye program gye tulimu ssaawa zino ebatuusibwako bannaffe abemba kutegeezeza. Agenda mu buli dduuka ojja kufunayo ekyokunywa kya mukama nayamba, agenda mu supermarket gyekiri mu butale mukama nayamba atundibwamu, ate nga ku lunaku olwokutaano nabaddeko n'abamabbaala ne baŋŋamba nti ne mu bbaala ate mukama nayamba bamutundayo, gwayitirayo osobola okugenda ne weefunira ku mukama nayamba n'onywa, ojja kubanga ompa. Bendi nabo be basuubuzi abakolera mu AKEEDI ez'omu Kampala batubuulira embeera gye bayitamu mu kiseera kino ekya lockdown. Nagamye nti embeera gye bayitamu amazima go gali nti tewoomezaako ddala nakabululu, byebyo byogenda mu maaso n'okulaba, byebyo byogenda mu maaso n'okulabika nti owulira tebamanyi kikiddako. Era nga bwe nkugambye abasinga bakeesa bukeesa lukya balinga nkoko ya mu tamiivu. Ngenda kuddakoko katonoko ew'omwogezi katono nnyo ku mwogezi nga sinnabate ku kweyongerayo. Omwogezi obadde onnyonnyola ku bye muyiseemu okulabika nti oba oli awo mutuukako ku buwanguzi obutonotono. Balandiroodi ki abakyagaanye okubayamba? Basebo ne bannyaba batulaba, okusookera ddala nyongera okwebaza Salty TV ne management yaayo yonna okulaba nti etuwadde platform nesobola okutuukako ku basuubuzi ssekinnoomu abeegattira mu kibiina kya Kampala New Generation Traders Association Uganda. Balandiroodi abakyakabye Kampala ensi yomanyi, naye kantwala omukisa guno okuboogerako. Balandiroodi abakyasingidde ddala ate nga weewaawo webasinze ebizimbe bye balina ye mukulu wange Drake Lubega. Ayina ebizimbe biyitirivu ebiwerera ddala 4 n'okusoba. Kiba kitegeeza nti buli kizimbe kitulako abasuubuzi abayitirivu, kuba balina amaduuka ku bizimbe byonna, buli kizimbe obalako awo amaduuka ekitone ennyo, buli kizimbe kirina amaduuka 2 okudda waggulu. Nti omuntu ulioba n'ennyumba ennyingi ng'ate era gwe otuddeko abasuubuzi abangi, twali badde oba oli awo tulowooza nti gwe wali badde omusaale mu nsonga eno, kubanga bw'okakkanyaamuko oba okakkanyiriza abantu bangi nti buli musuubuzi ali mu dduuka eryo alina bambi abantu ku mugongo abamulyako bayitirivu b'oba tolaba. Nti buli lw'omukaluubiriza n'osiba ekizimbe n'oggala edduuka n'omugamba oyagala emyezi 4 asobole okuggula edduuka okuyingira nga kaashi, obeera omukaluubiriza obulamu bwe bwonna. Essente abantu baazirya. Baseba batulaba, abasuubuzi bonna tebenkana, mubaamu abeesobola ennyo ate n'ababeera mu mbeera ey'okwetetenkanya. Nga ye bambika kapita akaliridde mu COVID akamazeewo nti nga yali badde yeetaagawo embeera
ey'okutegeeragana etya nti gula edduuka yingira okole ate ne kino ekiseera ky'omaze nga tokola tukyerekereze tutambuze obulamu weewaawo amali naye ffenna tugayina. Nze ndowooza balandiroodi baali badde bakwatagana n'amabanka gye bajja essente ne gabongera ebbanga bo lye balowooza nti bajja kuba beetereezezza ne balema kukifuula nsonga nkulu kubanga ebiseera bingi tuzze tunnyonnyola nga tugamba nti kano akaseera kafiirizza eggwanga lyonna okutwaliza awamu era nkakasa nga ne bamufuna musaala nabo sente babadde baabasala omusaala mu covid kati tewali muntu ayinza kufuna mu kiseera kino kya lockdown wabula ffenna tufiiriddwa era nga tulowooza nti abaali beebigika amabanja amanene obuuli awo baali badde bakkiriza ne batunda ebimu ku bizimbe ne basigaza ebitonotono naye nga amabanja agamu bagakendeezezzaako kubanga twagenda okizuula nga abamu baafuuka baddu b'amabanka gano ate nga obaoli awo batuuse mu myaka gyeoyinza okuyita egy'okuwummula. Bakama baffe abalungi balandiroodi tusaba amabanja galeme okubafuula abaddu ale naffe mutufuula abaddu ba banka kubanga buli lwe mututeekako ekinja ne mutunyigiriza mubanga abagamba nti ffe twaba tumugenda mu mabanka mwebigika amabanja agatuusaawo nti omuntu ensonga eno ey'obutasasula bbanga omuntu lyamalanga takola ya buntu. Oyogeddeko omwo ate akadde katulira empinga nabano balina okwogera oyogeddeko Drake Lubega mukama wange mukulu wange waliwo ne mukulu wange Matovu Manisulu Yanga ne Muzeyi Daudi Mutebi nanyini Premier ne Alo Complex ne Boost House ne Muzeyi Kitandwe be balandiroodi abakyasinze okubeera abakalubu mu Kampala obooli awo ate ne Naalongo Nabukera Christine mwannyinaze mukulu wange kubanga ffe nga bannamasaka ekyo tubadde tuludde okukiraba ebbanga lye tumaze mu Kampala nga tukola emirimu tebannakampala obusobozi butuli mu musaayi ate embeera y'ebyobusobozi ffenna nga batandikira mu butale tugimanyi ti omuntu bw'aba alemereddwa ebiseera ebisinga tutera obbawo omwaganya ne bagendako owa gye basobola naye ekyokusala oluggi mu dduuka tulaba nga tekyabadde kya bugunjufu ate nga si kya bwenkanya. Tweyanziza nnyo tweyanzege ku ssaawa 6 tugenda kubanga twegatta ku Shila Dia ne Connected Reloaded egenda kujja nga ate yanjawulo nnyo okuva mu lockdown tugenda kubanga twegatta ku Shila ssaawa zigenda kuba 6 ez'emisana agaleero. Nkulamusiza taata. Kale taata amanya agange yenze Lwegaba Moses erikola center yenze Moses Shoes. Abooluganda Yesu yeebazibwe kyensookera ddala neneebaza omusumba Pastor Bujingo okutuwa omwaganya guno nze nkiikirira kibiina kino omuntu owa wansi baanaffe gye tuli abapangisaamu petitions nga tupangisaamu masa ate era nga mu kibiina kya Kampala New Generation Traders Association yenze chief mobilizer waakyo ssebo ne bannyabo embeera yatuyinze oyinza okulowooza nti byakusaagamu naye nga tulina abantu bangi nze ngamba nti nga 80% tugenda kufuluma ekibuga singa ekintu kino kye batwalanga ekyokusaagirira tekikolwako mu mbeera muno mwe tuli tubadde n'abaana abalemererwa okusoma ne bajja eno waffe mu AKEEDI ne tubaaniriza ne babeerako awe balinda emirimu gyabwe eginaayitamu so bassebo ne bajjawo najja n'akasente akatini ne tumutetenkanyiza n'abaako engeri gy'atambula mu ssaawa eno abo bonna ndaba bagenda kufuluma bagenda kufuuka badeni ya gavumenti waliwo abaana ababadde nti nkyayinamu 5,000 nenkyasobola okubeera e Kampala nga neeyiiya nempangaalawo so mu mbeera eyo gye tulimu mpa nkuggulirewo oyingire okole ndabawo kalunsambulira abantu abaavu omuntu atalina wadda afana muntu so kye tulowooza tusaba tuyambibwe n'eddoboozi lyaffe erya mwami Kabanda bagezaako dizibikira okukwata Kabanda baagala kuzibikira ddoboozi eribadde ligezaako okubanga lyerigenzaako nnyo okubanga ligamba temusasula kati bagezaako kulijjawo basobole okukwata abantu obujega n'okubajjako ssente mbu baagala bamuzze nga ebyo byonna biwedde tugamba nti tumwagala era alina okufuluma talina musango gonna gwe yazizza alwanira muntu wa wansi twetaaga bwenkanya buli wamu mu kkooti twetaaga bwenkanya mu poliisi twetaaga bwenkanya mu bakwatibwako bonna bannaddiini mwenna tubasaba buli mukadaala wonaayimirira mwogere ku nsonga ya renti twagala kibuga kyaffe nga kiramu waliwo ne bakama baffe abagamba nti ne bayibuli egamba mbu naalina akatono kali muggyibwako balinga abagamba nti ffe abatalina ssente kati abali mu maduuka tugende nga tetulina kye tulina
ne tugamba tetugenda kuva mu kibuga naffe tukiinako omugabo neyanze tweyanze. Amanya gange nze Huda Kitayimbwa Namulunga, nze ndi muwandiisi mu kibiina kino ekya Kampala New Generation. Nze omulango gwange gugenda eri gavumenti okusooka ekole kyonna ekisoboka okulaba nga abasuubuzi tetugibwako bizinesi zaffe zino ze tulina. Ensonga endala neewuunya police suspect to be on police bond ate ng'omuntu atalina musango ye ne bamusiba, ekyo kyakyewuunya. Neyanziza nnyo Abdurashid Mwanje, ndi musuubuzi era nga ndi wansi w'ekibiina kya Kampala New Generation Association. Nze nsooka kwewuunya nnyo abalandiroodi bano lwansonga nti waliwo balandiroodi nga batandika n'ebizimbe 2 kati balina ebizimbe bisoba mu 10 bali ku ttabi kwe batudde ate lye batema. Kuba bw'osuula nze omusuubuzi abadde agenda okubeerawo ebbanga ngwengende kubanga onsaba renti w'emyezi 4 mba ndaba ng'otema ttabi kw'otudde. Mpozi ekirala era kye nsinga okwewuunya lwaki suspect omuwa bond ate complainant n'omusiba. Bannange nze naliwo ku poliisi basuubuzi bannange. Nali mperekedde chairman waffe ng'agenza okulondera ensonga ze. Era omukyala Nabukeera yatuuka ku poliisi n'amala essaawa nga 2 ng'ali mu bakafubo waggulu eyo n'abakulu ba poliisi. Kye nasinga okwewuunya nti abaana be omu yakolanga manager w'ekizimbe oba n'omuwala abaali batwaliddwa nga basuspects naye n'ayitibwa ng'eyali suspect omukulu. Bo baawunza agenda okufulumya mu ofiisi nga bo bateereddwa ng'ate complainant ye bamulagira kuyingira kaduukulu. Obwo bwe bwenkanya. Mpozi balandiroodi era nyongera okubalabula kino. Bwe mubanga essaawa zino mutuliyisa ebbanga President Museveni lye yatuteeka mu lockdown, you want us to compensate that period. Kati mugenda tuliyirira ebbanga lye tumaze nga tukola nga twapangisa ebizimbe byammwe kola ne batusibawo tetwakola mutusaba essente ez'ebbanga eryo. Kati naffe twagala tubale ebbanga funa buli mwezi naffe muzituwe ez'emyezi 4 nga nammwe bwe mutusaba ez'emyezi 4 gye twamala nga tetukola. Bye byange ebyo. Mwayogedde ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka okuba nti avaayo abayambeko. Temugikoonyeeko? Ensonga ya Ssaabasajja magulu nnyondo tumuyinamu obwesige ng'era bwe tutuuse mu ofiisi zonna ezikwatibwako okuviira ddala ku LC1 Parliament nga n'omukulembeze w'eggwanga twatuukayo. Ofiisi gye tubadde tetunnatuukamu ye ya Ssaabasajja ate nga tulina okukkiririzaamu nti ajja kuvaayo ayogere ku nsonga eyo kubanga balandlords abasinga banda ya Nakalaama. Era nkowoola abakulira ebika nsamba abantu bano abasinga okwogerwako bangabi naye osirise you are silent. Buno obubbi obugenda mu maaso tetwandibukkiriza, buno obubbi bwennyini. Era nze siina nagwe ngamba nti ansonyiwe, teri kyonsonyiwa. President Museveni yateekawo lockdown, ffenna twafiirwa, ffenna tulina amabanja. Kati nze ngamba atya nti no onsonyiwe n'abasonyiyeyo emyezi 2 bagambe tubyeyo 2 ku 4 abalala bagakubba 4 gyonna. Buno bubbi bwennyini. Tweyanziza nnyo. Webale nnyo. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Emma era nga nange ndi musuubuzi atali mumativu mu mbeera gye tulimu olwaleero. Ku nsonga eno eya rent abantu bayinza okirabanga bannayuganda kubanga bwe kyatubeerawo ffenna mu bannayuganda temutulabangako nga waliwo omusuubuzi yeekalakaasa ku bikwatagana ne rent. Tusasula sente zonna ze batugamba nitusasalula buli kye baagala kyonna tukibawa, naye ku mulundi guno gwokka pulezidenti bwe yatugamba tuddeyo ewaka ensonga eno etunyiga nti mbadde waka nga sikola. Lwaki onsaba ssente? Gavumenti ekoze loosi, eggwanga lyonna ne mu Amerika bakola loosi, ensi yonna ekoze loosi, naye gwani omugaga avaayo n'ogamba ng'olina amabanja? Gwe loosi yo oyagala omwavu yaba agituukiriza.
ensonga eno bane tugikwate n'obwegendereza. Guno mulanga gwange njaga okubira president waffe omwagalwa aveeyo abeeko n'ebigambo byayogera eri abalandlord abatuli obubi batadde omugwa mu nsingo. Mulimu tuleetera ekintu nga bwe kyabadde Masaka omwana ne yeeyokya. Mwagala okulaba omuntu ng'amaze okweyokya mulyoke mutegere nti abantu bali bubi. Waliwo omuntu alina milioni capital wa milioni 8 naye ku milioni 8 bamwagala asasule milioni 10. Kati omuntu oyo bwakibala abalamu omuntu oyo agenda kukola atya? Abaana beetaaga okusoma, abaana beetaaga okulya, naye ali mu mbeera mbi, naye omugwa guli mu nsingo, ebintu biri mu kkomera babiggalira bagamba tumala kusasula emyezi 4 ne balyoka batuwa ebintu byaffe. Ensonga eyo si ya bwenkanya, so tusaba omukulembeze w'eggwanga aveeyo atuddukirire. Gobeka eddoboozi lyo bwe twaliwulira nti tugende ewaka tetwakakanyala twadda ewaka ne twebaka, naye bukudda abasajja batuli bubi bagatusula rent sente tetulina. Tweyanzizza twagala kwebaza Salt TV okubeera nga eddukiridde omulanga gwaffe ne tuteeka ku lutimbe bannayuganda basobole okulaba ensonga eno n'ensonga ya chairman waffe gwe yakwatiddwa. Ebintu bino byalaze nti mulimu enguzi. Ffe ababaddeko ku poliisi twalabidde ddala ebintu ebitali bya bwenkanya olw'okuba nti abagaga batusinga ssente, baddira ssente omusimbi ne bafujjirira wali waggulu. Ogenda okutuuka buli office gy'otuukayo nga waggale, buli w'otuuka nga bagamba w'otuukayo gw'obeera n'omusango. Abaagalwa omugaga tali waggulu w'amateeka. Etteeka erifuga omugaga libeera etteeka lyerimu erifuga n'omwavu. Neyanzizza tweyanzege. Amannya agange nze Ismail Warukagga. Message yange genda ku balandlord b'e Kampala. Kyabadde kya nnaku nnyo oba kya nsonyi naddala ffe bannamasaka kyatunakuwazizza nnyo. Waliwo famire ze tubadde tumanyi mu bulamu bwaffe nti bazadde gye tuli. Kugeza famire evaamu omukyala Nabukeera, Mwami Sebalamu, Mwami Bosco, Haji Segawa, Muzee Rubega. Ezo famire mu Kampala tubadde tuzimanyi nga bazadde baffe. Era twali tusuubira nti mu kirwadde kino ekyajja mu ggwanga bagenda tuyisanga abaana baabwe. Naye kyatwennyamizza nnyo nga ffe bannamasaka omukyala Nabukeera kiyakoze ku musuubuzi okumugiramu oluggi mu dduuka lye. Ekyo nno ekikolwa si kya bannamasaka. Era tusaba omukyala Nabukeera yetondere abantu b'e Masaka n'olwa famire y'abaganda be. Twali badde tusaba aveeyo yetonde olwa famire yaabwe gye tubadde tumanyi nga abazadde mu Kampala. N'ekirala nyongera okusindikira message abagagga bannaye mulemu okukozesa obusungu obungi eri abapangisa bammwe. Ebbanga lye mugenda okumala nga mwolesa amaanyi olw'obugagga bwe muyina kigenda kuleetera obuzibu eggwanga lino. Mugende nga mutunda Uganda ke kasa kafunde nnyo. Uganda abaavu bangi, mujja kulowoozesa abantu beebuuze nti omuntu waba alina ebizimbe 5-6 ng'asolooza bilioni 1-2 abaffe ssente bazitwalawa. Mujja kunakuwaza abantu bakole kye baali badde kye batakola ng'ate tubadde ba mikwano ebbanga lyonna. N'ekirala mbasindikira message egamba muve mu looni. Abagagga basinga balina ebizimbe muli myaka 5, 6, 65 mwatandika okwebigika amabanja nga mulina emyaka 3. Mumaze mabanja emyaka 3. Tekyaliyo omugagga asobola kuwangala kati myaka gy'alina. Abaffe twebuuza lwaki mufuuka abaddu ba banka bulamu bwamwe bonna. Naffe ne mutufuula abaddu ebbanga lyonna. N'ekirala message enyongera okusembezaayo ddala abapangisa tubasaba mulimu okubeera nga mulowooza nti ensonga enajja waliwo abagenda ogyebakolerako. Ensonga y'obusuubuzi ensonga yammwe mwe mulina ogyekwatiramu. Muveeyo mulage obutali bumativu. Bakama baffe balandlord tubasaba tetulwana nammwe. Wabula mmwe ekibakuula nti bagala tulwanagane nammwe mabanja gemwe ebigika aga banka ngate n'abapangisa bagayina. Tubasaba mwerese muve mabanja. Ffe tuli supposed kulwanagana nammwe. Naye singa munaatandika okuteekawo olutalo nga mwagala abapangisa batandika okulwanagana nammwe kigenda kubeera ekizibu ekinene nnyo gye tuli ne gye muli. Mbasaba balandlord mukakkanye ku busungu bwe muyina mutwetaaga naffe tubeetaaga. Twebaza nnyo Abaso TV olw'empeereza ennungi. Twongera okukubira omulanga Oweekitiibwa Pulezidenti w'eggwanga vaayo oyingire mu nsonga z'obusuubuzi. Twongera okukubira omulanga Sajja Kabaka muveeyo
nga mmwe abakulu abakutte eggwanga lino mutaase bannayuganda olw'embeera eri mu ggwanga lyaffe. Mwebale. Tweyanziza nnyo otweyanzege abalabi baffe aba Salt TV. Ebbanga lyetumaze n'abantu bano libadde lya ssaawa nnamba nga bw'obalaba abamu nga basuubuzi bw'obamanyi emaali eyingirawo bwe tugenza nga ate kino kye kibinja kye tukyasigaza ekiriwo ssaawa zino naye nga batuwadde obudde batubulidde ensonga zaabwe ezibaluma kye bandyagadde okolako. Lwe twasemba okusinkana minisita Bella Namuganya yamyuka owa Kampala yatutegeeza nti balandiroodi abasinga basinkanye bo bagamba nti baagala ddoboozi lya pulezidenti nga bagamba nti abantu bano mubasonyiwe ekyo bajja kikola bwe kinaabanga oba oliawo bakitutte abalandiroodsi nga eddoboozi livudde wa pulezidenti. Omuwuliriza wange era omulabi wange Akamugisha Tofa mukama yagaba dayale ejinja ankulamusizzaako nnyo mu katale awo ati wokolera webale kulaba Salt na kuteerako abantu Salt mu kitundu ekyo kyonna. Mu kiseera kino tugenda kubanga twegatta ku Shira Dia yagobye edda agenda kubanga atutwala mu connected tugenda te kuddamu okunyumirwa nga bwe twanyumirwanga nga tetunagenda mu lockdown. Simanyi oba Shira Dia ali already connected, njagala kubuuzaako ate n'oluvannyuma mbenga mbazaayo ewuwo ogende maaso n'okutusanyusa mu Shira Dia. Simanyi oba oli connected, njagala kulira ku ddoboozi lyo. Sanyusa okubanga ate soko njivulideko bwenga bwenisize etya all this time man like tuli mukikuba mu lockdown abantu kira bayita mu mbeera enzibu naye gwe ng'ogejeddemu kiki naye. Well, thank you so much, Mutebi, for thank you so much, Mutebi, for the lockdown experience. Every single day, you guys. Job well done. Thank you so much for what you've done.